Muganda wange Lubongoya alega ndi Lubongoya wowe ino mpenga mumwe nange kwani nakumbete ulo mutegula mugulaba gulabe duka gulabe duka kwano wokukuba engolo ekebe kiba kya bbeeyi wekiwala tateetikachi teetika fene teetika nsuwa osegeera oba oli Bukoto oba oli Ntinda oba oli mu bitundu byonna wawa genda ku Nkalala ogenda okebere wa ogenda okulondera ate weewandiise nga bukyali oli mwene kutuuka ali ku lunaku luli olw'okulonda ate munange ogamba ate tebantadde ku lisiti ya kulonda genda weewandiise muganda wange obe nga buli kimu kikola kibeera ya mansive nnyo twagale tulonde muganda waffe tutuule ku ntebe naffe tuli wangule ki engule tuliyambala ki engule tuliwangula ki engule era Robert Kyagulanyi Ssentamu 2026 nkimanyi genda tuula ku ntebe aboogere abaseka abagera Tumaliriza Valentine ene gye tugendamu Mama Trump agenda mutwala ko Valentine kyemanyi sijja gyogera kubanga eyinza okubeera nga surprise Valentine kimanyi bulungi eyinza okuba vale ate oluzungu erinyo linnuma simanyi oyo kankubuuze onneegwanisa onjagala oba onjagala ng'omuntu kati lwaki oyagala kyogamba we nakwana Mama Trump namukwanira mu luzungu namukwanira mu Luganda semugamba nkwagala mukwano siri kulekawo era siri kwabulira kati Valentine eno yandibanga naye egenda kuba kiki surprise yandibanga surprise simanyi nyinza okubeerawo nga waliwo agamba nti nkutwala Sweden oba nkutwala UK oba nkutwala wa kusega Mama Trump passport yagifunye kyawedde asola muleka kwani namuleka wali nga talina passport era nebaza nnyo muganda wange Edi Mutwe webale nnyo ku byonna bye watukolera nebaza muganda wange Selector Devi muganda wange Gwasinga muganda wange Lubongoya alega ndi Lubongoya wowe ino mpenga mumwe nange kwani nakumbete ulo mutegula mugulaba gulabe duka gulabe duka kwano wokukuba engolo ekebe kiba kya bbeeyi wekiwala tateetikachi teetika fene teetika nsuwa osegeera so mbagala nnyo obubaka obusembayo bannange bannayuganda bannange mwenna mbagala nnyo ebyensuso ffe tetusabira muntu kufa tetusabira muntu kibi kubanga Katonda yagamba tosabiranga munno kibi wabula nze nkusabira yonna gy'oli oba oli mulabe wange oba toli mulabe wange nkusabira owangaale olabe ku buwanguzi bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu owangaale olabe ku buwanguzi bwa Kapereru Photos teri kusabira munno kibi gwayagaliza munno ekibi manya bikuddira ate ne bikulumba n'ogamba ate mbadde ngera kutuusaako Kapere ekizibu ate kizizidde osegeera ddala wenfaanana ninga omukuba emiggo oli mugaga ndi mugaga Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.
poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotira ku Hana International poloti weziri wakalu ebyapa webiri ku mmeeza byapa bisatu nga wobira baliwo n'ekyapa ekyokuna side walieri nenga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinzira ssente zo. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza ngaffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Nebaza mwenna abali wano ku kitebe kya Nuupu ku kitebe tubebaza mwenna era mujebaleko bannayuganda bannange mwenna abatuusaako engalo tusaba nze kennyini Kapere Rufotose Kamakoogera njijja kubwa kansala e Machinje West era amasaba mwenna abantu b'e Machinje West mbasaba munnonde n'obukakamu era nkimanyi waliwo byentuusizzaako byemulaba byenkola enguudo z'erwafuna tanso zikola era mulaba oluguudo lw'erwafu lukola ki lunyirira era n'ekiruddu mulaba ntanso dukola ki lukola naye lwakuba lutambula kasobo naye nga nkimanyi gye bujja lugenda kubanga lujja kuggwa kati ya kutula ku pano ebasunsulo no bisobola ebintu yafuuka ki yafuuka ya luzungu nafuuka wa luzungu my name for Mr. Kapere Rufotose from Machinje West, from Kansala Machinje West. My house from Machinje West. Yes. My wife from Machinje West. My children from Machinje West. My president for Robert Chakulan Centam. Thank you so much for loving me, my president. Thank you so much for loving me, my president. Thank you so much for supporting me, people. Thank you so much. Thank you so much. I'm very, very happy. I'm very, very happy. I love you. I love you so much. I love you so much. But Mr. Kapere, yes, Mr. Kapere, last time you told me that you contest for MP Machinje West. What yes. happened? You don't have the money. Actually, I was willing yes. at least to give you like 10 million as a start. For 10 million? Hey. Thank you. I was willing if you are contesting for... Hey. Thank you. Forgive me, gift me for man for 10 million. I'm going. Yes. Mr. Kapere. Yes. And I assure you that money is for posters, but on condition if you are willing to come for MP Machinje West. Yes. Yes. Are you ready? Yes, are you ready? For my you bring me money, I'm going to buy Should I give posters for NASA. No, first wait. So, I'm asking, should I give you cash money or I give you posters worth 10 million? What do you want? What do you want? You okay, give me. What do you want? Money or posters? No, give money. Hey. And money is going to for kuzimba nyumba. Bana, sente za kuzimba nyumba oba kubanga twale tukulabye Mr. Kapere. Gwe mununuzi we Machinje wavayo n'ogamba Machinje West. Nange nepulira nga kinkutteko. Nengamba nti nange ali kakati abotulula mbitabo nagenza okutula nnyo mbitabo nga Machinje West kyetaaga okubanga wasomako nnyo osegera naye ngamba we ngenda mu bwa kansala
bansobola okukula ki okubulya osegera nensobola okuba nga nfuna emiliyoni 3 buli mwezi ate nga abantu b'Emakindye nja bayamba nnyo okulongoosa w'obeera okubeera omuyonjo mu kitundu kyo okubeera ng'emyala tukizimba amazzi gabe nga gatambula bulungi n'okukuba abakyala emiggo nakyo ekyongera kukimalawo osegera n'abaana okubeera nga tebasoma ekyo nakyo kigenda kinyogera eddagala osegera naye nga omulanga gw'ensembyayo abavubuka mwenna mu Uganda mugende mwewandiise oba oli w'Entebbe oba oli w'e Masaka oba oli waawa oba oli w'e Mengo oba oli mu Buganda genda wewandiise genda omanye olukalala lwo genda onyonye erinnya lye we liri era nebaza abasoga mwenna anti gye najja omukyala nebaza abako bange mwenna mwebale kwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu munyanyiriza ey'emirembe ey'essanyu eweesa ekitiibwa era nebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kunsumulula nammwe abaleeyo mujje namwe munsumulula ebisigadde era Robert Kyagulanyi Ssentamu wallahi 2026 ogenda tuula ku ntebe tweyagala bana kyakasala kyebala konya obulamu bulungi mpozi buli kiriya bweyagala oli ku Makula TV ku Makula TV Makula TV njagala nnyo kubanga ye Makula naye nga debate ogisanze otya olunaku lwa leero ebintu bya debate ebyo nali nabivaamu kuva mu ssomero era bebyango bya mu ssomero ebyo ebintu ebyokumbuuza ebyoluzungu ebyo ate ndi Muganda ate nga nazaalibwa ndi Muganda osegera kati mumbuuza ebintu ng'ebyo bya debate ebyo biba bijja kunnumisa olulimi osegera so kati nze sseebulungi wakuno osegera era n'okubuuza ku bulungi bwo ku nyambalayo ne bw'ongamba ebya debate biba bimalamu mpozi mpuuza ku bantu eby'Emakindye biki byengera okulera Amakindye wesinga nze ku bwa kansala byotayagala kuwulira banakeera enkya ne bagamba nti ofuna kansala wa Makindye West mujja nammwe okolayo ka debate togamba onoogidduka kyangu nnyo nze kwali okumbuuza ebyo bya debate nja byogera kati era amale mpitewo kiki kyamaanyi tekinnumya mutwe kubanga era mba nina okukunga abavubuka bagende bakebere ku nkalala ez'abalonde balonde bagende oba balondera mukono oba balondera naye nga tobaomanya tulina okukuuma akalulu kaffe akaloba Kyagulanyi Ssentamu paka kuwulira bubi twagala kubeera bulungi kubeerako bulungi osegera omwana wa ghetto ave mu ghetto tegera abaana bali mu ghetto bafa kugamba oba okisegera ekintu ng'ekyo abaana bali mu ghetto tebalina mirimu era omuntu kati nze bwemba nyambadde bwentyo omwana asobola okuva n'akuggyako engatto n'agenda nayo kwasinga kyogera mukola tegera kubana ye gyali bambe yakwegomba kana kagato kaba wa mukulu president oba kati kankubuuze gwe tonkwana ate nze kulaba yagala kunkwana lwaki onkwana nina omusajja abakyala munneegomba lwaki onneegomba Mama Trump omuddewa ate Mama Trump gyali ewaka afumba muddewa nti bwenkwegomba imuleseyo ewaka yakati omuddewa yawo nawakuba empi ku matama tolina kyakkola wabuto oba olumba bbaawe anti enoonya njira asidi wabeere kugina emyaka onoonya banjira asidi kugina emyaka ate oba lwaki oba onnumbye lwaki oba olumbye omusajja mulekere kuba ye yagamba yayagala yabeere nange nzeko ebintu mbiryenze bwoko kati gwe muva wano ne tubalyako wano oli akulidde kikobera akulidde n'oli akulidde oli akoze atya n'oli nudda wano telowooza mugattako wadde ate basobola nze era wane gwe ndisangira ku mukazi wange ate gwe mugattako nja mutta busa gwe mugattako owokubiri asala kugattako wakubiri kubanga nembeera gye tulimu ya bwafu olaba nenima ne mu kampeyini yakuzimba ate ngambe mugatteko abawala kampeyini yakuzimba nnyumba oba yakukolera abantu b'Amakindye nze kampeyini yange gye ndimu yakuzimbira Mama Trump ennyumba osegera ekirala nzija ku bwa kansala Makindye ngenda kuyamba abantu Makindye ku bwa kansala twetaaga okuzimba emyala osegera twetaaga okukolera abantu Makindye ebintu ebirungi abaana tebasoma babeera waka tebasoma osegera abakyala bangi babakubira mizigo okwo osegera so bobuzenga wano weebuza kansala munange wali mutuze munafu akuba omukyala okugula okumutta obusi mba nsobola okukwata okutuukiriza ekintu ekyo oba ne mukwala ne mutwala ku poliisi oba omugoba ku kyalo kwembeera osegera
era enguudo tulakita igende Makindye nabikoze genda olaba oluguudo lwerwafaawo nalukoze nalukoze ebima kati genda wali ku gundi wali ku kesisi genda otosangeyo kulakita kulakita genda otozisangeyo oluguudo lwawedde kati ndi mukutandikira Kiruddu mu Nnyonyo era yawuna salama bali mukulukola kati abali kukola ebyo bagamba mbate kapita alina kyakoledde eggwanga be bamanyi bali ku byabwe nze mmanyi oluguudo balukola nkugambye gende eruwafu olaba oluguudo olwambuka mu Bawuzo ng'oyise wano ku kooti ng'oyambuka paka mu Bawuzo okkirire balukola kati odde ku Salama Road awo wano ng'ovudde eruwafu okkirira ku kooti awo kundi awo balukola ampusi zonna kubanga ne muluka zibadde zisusse nnyo okutomera abantu era wuna nasaza neŋŋamba abayimula mutuyambe ku baana baffe babatomera bakola ki baggwawo ne bateekawo ampusi musegera era natedondeka ampusi k'amafuta awo yasagala kabule mu Makindye munawo osobola olina emmotoka genda onywa agabwereere ngenda ku mafuta kyawo waaw kubagita kelinvudde eno mutwe kuba contestants olunaku lwalero mu debate mukulabako olaba ani gwe bayinza okuwa kaadi ayinza okukola ki gwe bayinza okuwa kaadi okuwaganyala okuwa kaadi ya Nuupu ebintu byayinza okuwa kaadi naye nga era ffe nga ffe bannayuganda tulina kusaba nnyo bagenda owa kaadi nyinza okubasibala kuba mbadde ntuuse leeti kwaja jjaamu ne moloka yange nkiri saawa kulawundi wenjire saawa naye nenkwatako kabola nenga kanyangu naye nsanze biwedde nesimanyi kuba bagenda owa kaadi nja kulabiraawo yasemani naye nga ate ye pulezidenti ayinza okuba yakimanyi kwagenda okuwa kaadi nange Kenya ayinza okumpa kaadi nga mpusemu kubwa kansala nga naye okimanyi okyawunya ennyonyi ate nkyawunya ennyonyi ate nze manyi mukama waabanga yasalawo okulinnya ennyonyi buli kadde tomanya mukama ayinza okunzigulira ekkuba ejja neŋŋendako UK oba mu Europe oba London oba ago manyi ga pulezidenti yasalawo oyo pulezidenti kasitakwatako bwati buli kimu kiba kiggule osikira kiba era family ya president katesima nagamba oyo muyaye kiba kiwedde kapere tulabye wano abadde bakontestinga nga oluzungu lubadde lubanyiga muka abamu soka okunge kuba lonzi ba Makindye West abagenda okulonda mu luzungu kwa batamanyi Luganda ati kati abudde buno mse bisinga wemba njogera nnyo oluzungu kwana ndogedde wali no just kunga mulina baba ele bolina bera obi kaseera just kunga katono baba mwawo ka freestyle I'm a Mr. Ansam I'm a photos I'm a comedian I'm a superstar from Uganda I'm Western I'm a Kaperi photos I'm a Mr. Ansam my wife is home my house is home my children's school, okay? My president for Chakran Center from Magere, okay? I thank you for loving my president. People, thank you so much for loving my president, for loving for Babi Chakran Center, for loving Solomon Kampala. Thank you. Mwebale kwagala. Ate erinyo lijja kunnuma. Wanga bwenjogera nnyo oluzungu erinyo lya ddyo. Tuwanire ku mukyala Mama Trump mu luzungu buli obugamba my wife from Nakan for Lydia from Makindye. Thank you for loving me. I love you so much, my baby. I love you so much, my baby. Thank you so much. I'm very, very, very happy. Thank you so much for Robert Chakran Center. I love you so much, my president. I love you. I'm very, very happy. Respect, Papa. Respect you. People power. People power. Our power. Mbagala nnyo. Ekirala mpulidde bagamba mbu ngundi onani.
akasiko Akuba oluseke naye wabanga agamba mbu nno nyimirira mu kkubo lye ery'oluseke ye kati alekera awo nze ntandike bw'aba buli ayagala tulutandikeko ffenna ajjaaba tugenda aba babiri tulukube waliye waali awulira tateredde ye namukuteera mu bbwa namukoonye ku liiso ate nze n'omuntu newabalala na mikwano gyange waliwo pengepenge mwagala nnyo awo era nanyeyuke mwagala nnyo muganda wange pengepenge bamu Fred Lumwawo e London mami Gulisi Denmark mwena mbagala nnyo mikwano gyange mwebale kunfuula wakabi ate kibanne ebirala bigala kujja aba fashion suits aba fashion suits bebanyamba